balina byebagala okumubuuza era naye n'antegeeza nti essimu zibadde nnyingi okuva eri okutubuulira lwaki ebbanga libadde eryo lyobalabiddeko erijja tubuulira ne bungereza ogisanze otya okutwaliza ewamu so eri bannamawulire engeri gyetali press conference ebbasaakuna naye ng'omukulu kyakyuseemu akasente weekali naye akawunti ze bakyazikoze ki bakyazikutte so ku nsonga eyo bannaffe sorry omukulu tandika n'otubuuzaako era otubuulira embeera muwoli kati bannaye nsanyusa okubasinkana ekyokubiri nsanyusa okunjagala oyinza okuba nga onjagala nga olowooza tonjagala naye nga byokola binyongerako nebaza mukama asobodde obbagayidinga omulimu guno ate ntumidde n'abawagizi baffe bonna mu biti ebyenjawulo olunaku luno nabadde sirwetegekedde naye mbadde nfuna amasimu mangi okuva mu benjawulo omulala kubira njagala muzeeyi nkusinkane twogeremu njagala naye era ngaowulira enso ayina buli omwe nga ayina ebibuuzo neŋŋa bannaye ebibuuzo nga bingi ofuse w'amaanyi nnyo kati omukulu lujja era naye nankubira neŋŋamba lujja ekituufu kiki naŋŋamba sirinzekka tuli abantu bangi nnyo tulina ebibuuzo byaffe gy'oli mugamba kati lujja ŋŋenda kukola ntya koye naye kampite bannange bonna bwe tulina ebibuuzo ku luno otuddemu tubigatte otukubuuze naawe otuddemu ne mugamba lujja tewali mutawaana genda wali ewa senkoole misaaki okay. Genda ewa misaaki omulabe nemugamba naye kamukukubirire nenkubira misaaki nemugamba lujja jjaawo mumpeere space nga papa bwe mumumanyi nagamba tewali buzibu space weeri jangu bakubuuza ebibuuzo byabwe era obiddemu ebibuuzo nsuubira nnyo okubijja gye muli kubanga kkiriza obagaana omugambo mbadde nguwulira nga guva saidi yammwe kyesaamanya nga tutandika endongo ti guno gwali musango okwegamba nti olina okunnyonnyola lwaki wooli lwaki oli mu ggwanga olina okunnyonnyola lwaki ofulumye mu ggwanga olina okunnyonnyola lwaki wakomyewo olina okunnyonnyola lwaki bakusanze ng'otamala ne zubeedo olina okunnyonnyola lwaki kwegamba ensonga hwai nasooka n'ekitwala ng'ekyokuswaga naye nagenda okulaba ng'ensi erabika eninako obwannannyini mbadde njogera n'omukumu wali nga tusaaga naŋŋamba nti ate si ffe ffekka fe abali wano tulina be tukiikiridde eyo bino ebibuuzo naffe babitubuuzabuuza nemanya nina okubaako byenkola ki byenziramu n'olwekyo bannange ndi wano tuve mu by'omugambo gwe tuba tutula ku social media nsaba mumpe omukisa ekigambo okimbuuze butereevu nange nkikuddemu buki butereevu okitambuze ng'ogamba ekyo yakiŋŋamba ekyokubiri nsaba mumanye amaanyi ga kamera ze mulina kamera yammwe eringa sasi oba eringa mundu nenanyini kwata mundu bw'atatriga ne likuba omuntu talina maanyi gasobola kugamba nti esasi kandisikemu adde mwakole ki awone n'olwekyo tuzikozese bulungi nga mukyazikutte naffe abalina microphone naffe bwe tuli oluusi oyinza okuyimba ku muntu ekigambo kibe oluyimba ne lulanda olumu ne lutta bizinensi ze olumu ne lukola ki gundi yakuyimbye nammwe enjawulo bwetyo tewali njawulo naffe lwekyo mbadde mbasaba mukozesenga bulungi cameras fe abamu tumanye okuhandolinga ng'otwogeddeko ekigambo naye ate ogenolaba omwana oye nga akaaba bya ddala omwana gwe wazaala nga akaaba bya ddala nze nalina kawala kange nga kajja ne kakaaba kalina
muzzukulu omu mutegesi wa bivulu kandi kamumanyi ng'era bwajja wakabamita anko kati wekamulaba nga ayogera nekajja dadi lwaki anko gundi ako yogedde bwati kati ko nga tekamwagala nga muntu okay so mbadde mbasaba tuhandolinge nga ngeri gye tukozesaamu kamera zaffe tusobole okuyambagana Zubedo wanyaniriza ebibuuzo kakati okubeera ebibuuzo we bijja ogenda kusooka otuyitiremu mu lugendo lwo okuva wano e Uganda okutuuka e UK byokozeeyo paka wookomyewo obufunze n'ekyo kibuuzo ofuna bulungi then awo tugenda okuba nga twongerezaako ebibuuzo by'abantu ebirala kati kirambulule ova otya e Uganda era lwaki ekikujja e Uganda otuuse e UK kuki okoze biki nalwaki okomyewo kati kati bwe ndaba abantu abasinga wano mbasinga emyaka era njaga buli bavubuka omuntu woba ng'oli muvubuka obaako n'essaala z'osaba Katonda akuwe nze bwe nali ntandika okuyimba ng'era abasajja abalenzi bwe baba ng'akyali mulenzi nasabanga Mukama ampeeyo nange nkwate ku ssimu nzimbeeyo akayumba nkole ki ate nga nsaba nnyo abaana bange bagendeko ntwaleko famire zange wa e Bulaaya kuba natambulanga nnyo bubwana bwe bukomya ku airport ko nga tekafuna na mukisa kukola ki buli linnya ku nnyonyi dadi agenze dadi akomyewo nga balaba kyamaanyi ne nga lumu nsabirira mbatwale n'olwekyo natandika obbagobera ku mpapula ezo ng'ekimu ku birooto bye nayina era Mukama nannyamba nga bwazannyamba ne kituukirira ne mati nobbatwala naye akaseera we kyatuukiririra waliwo embeera ey'ebyobufuzi nakyo ne kijjiramu kati bwe mbatwala kyali kyangu kyakugamba nti onaddusa ebyaki ebyobufuzi ndooza wewaava omugambo naye singa nga mwenna munajjukira tewali byabufuzi biriwo era tewali bukyayi kuba ndooza sho gye nasooka okukola yali ya misaki yali ku Serena abaaliyo najja ku stage tewali bwe tuyinza kuwaayiriza nti omulabi gundi n'akasuka akacupa waliwo akasuka akacupa oba waliwo eyalwana otherwise mwaliyo so tetuyinza kuwaayiriza abantu nti abantu bamuvuma nadduka ndooza ekyo tekikola ki tekiriiwo era nga munajjukira nti wayita ndooza ennaku nga 2 nange nenninya so biri byali bivudde mabega nga kibeerawo lwakuba nti bwe kyajjira waliwo ebigambo ebyo ekyokubiri ensonga z'okutwala famire ebweru tosobola zipanga lunaku lumu kujjako ng'ozijje mabega n'olwekyo ekyantwala ebweru kwali kutwala famire ekyava emabega nga nkisabira Mukama akimpe ombuuzizza ebbanga lye namalayo lwaki libaddewo erityo nsalawo okomewo bwe nagenda ebweru nasooka nemanya nti nja kikolera mu wiikisi 3 era ng'omugambo gutabusobola bwe nakwekola nga tyanze ekoma mu sabbiiti 3 ekitaasoboka kyenjagala obbanyonnyola nti mu famire yange nalina famire y'abaana 6 children nga bw'ogattako nze n'omukyala be bantu 8 tukwataganya naye nga mu bantu 8 nze nzekka yali agenzeeko e Bungereza mukyala twatambulanga nga tutambulako genda Dubai genda South Africa naye nga e Bungereza tetutuukangayo kati ng'okutwala omutwala yekka omulekeyo n'abaana 6 nga si kya buntu nga wakiri basaanamu akabanga eri nsi ndala nga wolaba Uganda n'eri nsi ndala ekyalo nga waga nti ono Makinde nabo babiyita bulala omwana okumanya nti liri dduuka eno baasi eno train galina okubawo ku budde muteeke mu ssomero mu bino ddwaliro kino bakikolayo bati so nalina obbawo obudde ekiba kinti kintwalidde emyezi 6 almost naye paka lwendabye nti basetolinze buli omu ategedde neŋŋamba kati baana mugumye kale kati kanzireyo e Uganda ate nkwasaganye bye Uganda era babatumidde kubanga bamperekeddeko bulungi nnyo ne bantusa ku kisaawe paka wano kati tugenda kwaniriza ebibuuzo simanyi watutandike na Shami mwalina black book nanga Uganda naye mu black book Shami Uganda balina black book waliwo ebyasusse n'okusukka nebisigalira
oba tosobola kufuna ka exercise book otukoze bulungi black book nene nnyo kulobudde ati ogenda kulondamu ate engeri gyendi wakati waliwo byengenda okugalinga ffenna tukkiriza nti ebibuzo bya Shamim bitukiikirira abalala bayinamu olwobudde agenda twalendo okubuuza ebibuuzo naye kisinzira nera akakiiko akakiiko kigenda kale ati tutandise ne Shamim ngenda kusooka okubulisaayo okuva e Bungereza kulekerayo ddala owali ogenda ebigambo bingi byayogerwa nti ogenze togenda kukomawo era ne bagamba nti weewaayo okomawo kw abantu balowooza nti puresha y'abannayuganda gye bakutaddeko yakuleetedde abamu bagamba byaganyibwa mu ripootinga no mukuleko mala okubuuza oba kyongamba anti bijja okay no kakati ekyokusooka seewangayo ekyo kikyamu ekyokubiri siri deported kyo nakyo kikyamu nti ebungereza omuntu okubeerayo kinkoze binti size na residence permit yange bo gye batwalanga endagamuntu nze nalina obutuuze endagamuntu za nsi 2 ne famire yange ina endagamuntu za nsi mmeka 2 nina eya Uganda gye mumanyi era nina n'eya Bungereza n'olwekyo ebungereza saagendayo nga nti oba ngenda byakwewaayo oba kudduka wabula naliyo mu mateeka era nakati nsobola okuddayo mu mateeka era navuddeyo mu mateeka yensonga lwaki nti abaana basobola okusoma tosobola kugenda mu masomero galino sambaana nga toli mu system ebintu ebyo bya system n'olwekyo ekyoga nti nadduka wano oba bandikotinze ogambye kyonna kyonna si kituufu kubanze mmanyi abantu abasinga wano mulina n'emikwano Bungereza osobola okucommunicatinga osobola kugamba Mayinja ebungereza bwensula e Uganda ne Bungereza nsula wange ne Uganda nsula wange kubanga namba gye nkugambye tosobola gamba nti gitwalire munno so yonna wange naye tosobola wadde okufuna enju nga toli mu system n'ekyo ndiyo mu mateeka naye nga wano wensinga okwagala eri abato bagende bakole ebyabo naye nze ndi wano Kyaddondo wenkole wetegeeza ndi mutuuze Bungereza naye emyaka gyange mpulira bulungi nga ndika nakikola bo basobola okulwala ninayo amaka wensula wembeera ne famire yange webeera ekyo saali kyagadde kukyogera ku kamera naye amaka gyegali lwakuba eri togulanga eno baguwe osasula mpola okay system yaffe si tebakozesa nnyo cash bagita mortgaging osasula mpola tebiringa byaffe banga osasula with time paka yes awo nyini kati nimo nsaba ojjewo nga tonadda ku bibuzo birala ojjewo ekintu kibadde kigambibwa nti olina emirimu wafuna ddala n'emirimu eyongeza olina emirimu gye badde okolakola kiveewo lumu then oyongere ne Shamim kyagatta obadde olina emirimu mu bbanga lyobadde waliwo emirimu gyobadde okwasaako engalo nga wafuna olwedde mbere beera straight obabuulire nti ebungereza ofunyeyoko ku buli mulimu ekyeyo yes omuntu akulimbanga nti osobola okumala ebungereza emyezi 2 nga tokola mpozi nga tolina bikola bwoba tolina ezo mpapula ekikola ki kyekyo kisoboka work permit tolina that residential permit oba tokola ki naye mbadde nkola emirimu n'okuva ne ku mwana n'abaana bange bakola nti ekyo kijja tutwala mu mboozi mpanvu naye omwongereza okuva buli muntu olina okuba nti okola tosobola kubeera mu eri ensi nga tokola wabula gwe weesalirawo nkola ki kati ebyo bijja tutwala mu sisitimu nnyingi naye nga kizibu nnyo ng'oli na famire n'otokola ng'okera ne weebaka otulo emyezi 6 ekitundu ky'omwaka nga you sleep and wake up and eat and sleep so saagala kulimba mbadde era ne byenkwasaganya nga nkola
oyinza okuba n'ekibuuzo ekikyali ku Bungereza ne tukigirawo bashamimu ayinza okutwala ku kirala omutegesi w'ebibula omu Balama yavaayo n'agamba nti olina koosi gy'ogenza okusoma Balamu sagala nombatwala embina okay koosi gyeziri era waliwo kakoosi ke nasoma naye Bungereza yagonza okusoma era bw'ogitunula ennyo ensomesa yayo oyinza either okuwaabira education sector ya wano oba okuwaabira bali nti baatuwa ekifo kuba both certificate osobola okukola certificate mu wiiki egi oba mu nnaku 3 noba ng'osoma online ne bagamba okusinkana twagala okukakasa nti obitegedde nti fe tukusinkana kuwa bibuuzo nagamba ne bakusindikira course era n'osoma online ne bagamba gw'owulira obiyize kati jangu tukuwa ebiki ebibuuzo so okusoma kwayo si kuno ng'okwaffe n'okwata ekitabo kyembage nti kyombuliza kiwanvu eri toba na kitabo abaana tebasoma bitabo kano kankayiseewo nkakubuulire lumu naye nagamba muwala wange nemugamba naye Sherin buli lwova wano ogamba osoma naye siraba bitabo bwetolivaizi nga togwe nansekerera nagamba no daddy nti tusome na bitabo tuba na iPad kino kyolaba ndi ku simu siri eno iPad siri wano ndi ku ssomero nenga nemugamba kutukole ki so tekuba kusoma nga kuno okwaffe oli omusanga ku simu ye naye nga ali ku koosi n'agenda ennaku 3 n'akola ebibuuzo n'afuna certificate n'afuna omulimu so okutwaliza wamu wasoma nasomayo ka koosi naye nga naali agadde kukolerawo omunauganda ayinza okwebuuza kulaba nti wakomyewo osulawa otambula otya embeera eri etya kuba bwe wali ogenda batugamba ennyumba wateekamu abasudaani kati be basulamu kyakubiri emmotoka bagisika bagitwala ne woteeri nayo negenda sente zonna nozikozesa okugenda e Bungereza kati omunauganda asobola okwebuuza serebu waffe asulawa atambula atyo obulamu buli butya okuva bwewakomyewo oba ebyobugagga baali batugamba nti baggwawo ogwono gwali mugambo gw'amaanyi ennyumba bwe nali ŋŋenda ennyumba singa ogivaamu emyezi 6 osanga n'omuddo gwakula kubanga sizoni namba ebijanjali kulira emyezi emeka 4 naye nga mubaamu n'okukola kitegeeza emyezi 6 omuddo guba gukoze eki gukula ate bwemumanya ennyumba enkalu eyina bwefa ennyumba ekifuluka kirina bikikola ki bwekifa n'olwekyo naye sisobola kuleka nnyumba ng'eri awo bweti ekyokubiri n'ogibeeramu obwomu nene nnyo awaka wanyuma bantu katantu baba bagenze ebweru nawe nobeera mu guyumba weebase mu kino ekisenge kiri owulira ekikonye n'ogamba oba omubbi so nayina kusooka nengisaamu abagisobola nsulawa nyina wensula ago sige mayimba gokage nayina nyina ennyumba mu bitundu ebyenjawulo si wano wokka naye mu Uganda era mu Kampala so azimu kuzo kwensula ati Mami Mayinja kitegeeza okikonfaminga nti ennyumba wagifula yabapangisa ete wagitunda ennyumba yange saagitunda weeri bulungi naye nagiteekamu abapangisa bagikuume emmotoka bagisika emmotoka tewali yansikako mmotoka naye wano tulina byetutwalanga ebyamaanyi emmotoka kyo kintu kyojja wate nokola ki nofuna ekira nokizaawo waliwo akyayogera ku ekira oyagala tuvuga tugende kukiraga naali agala nnyo okweyanjula buli muntu omulamu politician okujjawo nga takimanyi bumanya so being a normal person then I am no
sijja kugamba nze mpagira ndowooza ya Uganda entuufu. Politics tomuyingiramu lwa kibiina wabula kwe kulaba ebyo ebikyamu biba bivudde mu politics n'obyogerako ku lw'obulungi bwaki bwa Uganda. Omuntu okuva lw'otandika okwogera nti ndi munnansi bweti oba oyingidde political kuba ekigambo country oba state oba nation kiri political. Mukitegedde tosobola kugamba nti ngenze muzikiti nesiri religious. Okay? Bwiro yatula nti ova mu nsi ki kitegeeza ensi bagifomingira mu layini yaki ya political. Bwiroga nti nina eddiini kitegeeza religious. Bwiroga nina ekika kitegeeza olina obuwangwa. Weewaawo n'olwekyo omuntu oga nti nva mu Uganda kitegeeza oli wansi wa politics waki wa Uganda. Ofuna bulungi. So abadde takimanyi nti naawe oli mu politics nga tokimanyi. Omuntu yenna bagamba nti siri mu politics aba akulimba. Okay? Kubanga ekigambo Uganda kyafamingibwa under what? Politics. Tagi TV. You Mr. Edwin, yes. Mpozi okuwabulamu tekyali kibiina kya byabufuzi. Kyali kibiina just kuyisaamu eddoboozi nange kwogera byenda bitagenda bulungi. Kikyaliwo kubanga bingi nti okyakimanya erinnya kitegeeze kikyakola ki kikyaliwo. Oh, alien skin. Ekyo kibuuzo kyo kibuuzo ky'Abannayuganda. Kati kambabulire alien skin mwagala nnyo naye simusinkanangako. Naye mulaba alien skin mwagala nnyo ya kubanga okay kaneme kwambusa abantu wetaaga nnyo sympathy ya principle etagyetaaga naawe era nova inogamba naye togyetaaga. Are we going political now or no? Kubanga kiri mu bantu. Kubanga kiri mu bantu. Bambi alien skin muvubuka yankubiranga kesimu. Alabika muyimbi naye mu anjagala. Lumumba abungereze naye kubira nangama alien wano konze alien ki. Kuba simu sinkana nako naye kati omulaba mutegera mbadde mulaba nnyo ku gundi. Naye okutuula naye gwesi. Ogenda musinkana. So tuyimbe ndowooza ye yakireeta mu mutima mulungi kagano omusajja yadduka byabuki byabufuzi kwe kugamba nti banaye bwekuba kugaba chance mu jiwani mujiwe Mayinja naye ng'ate ne mugamba alien tokyuzeeyo munnange siina chance gye nkola ki gye neetaaga yakye muddamu. Yeah, that's how I answered. Naye nga I was replying to his suggestion. Yes. Yakomyewo concerts nyingi tukusuubira tuwayo concert. Ya mpozi ennaku z'omwezi 26 nabadde ne mukwano gwange Bebe Cool era twasinkanye Bungereza eyo ne tunyumyemu n'ngamba naye kyali lwaki tetudda Kampala ne mugana naye mbadde nkomawo. Good enough twatambulidde ku nnyonyi emu ate nga essaawa nnyingi nampa contract nga nina okuyimba mu kivulu kya tondeka ekiwatule nga 26 December. Era ekyo ekivulu kyengenda okusookamu this season. Bebe Cool ena gy'oli nkutumiddeko saagala kuba emirimu biri personal naye is a good person. Mu mugambo gonna ogubadde kugenda mu maaso mbadde nga n'abajja ne baŋŋumya nga kwabo kubaddengako Bebe Cool nga bwogira nsi yonna ng'ekkuba wabaayo muki owuwo. Bebe Cool abaddengako yaŋŋambye n'aŋŋamba odda ddi ko nze mbadde nzira nga 3 n'aŋŋamba nedda ndaba nawala tuddeyo wano nga 2 tuddeyo nga 19 neŋŋamba kale najja ntulinnya ntukomawo. So mwebaza nnyo kyata akutte ku mutima gwange nnyo
omanye nembeera ebigambo binyuma nga tebabyogera ku ggwe binyuma nnyo ng'obiwulira ku balala. So Bebe Cool abaddewo nnyo ne Alien Skin Jesus ekisajja ekyo kiringa ekiyayiyayi nze wekindabikira naye kirina omutima omulungi kazi atawonjereze bambi nabadde akubiranga nnyo nemuga nesikulabangako nambuulira nga si mu mutima ogw'ekiyayi era olumu oba abeerawa bangamba ayina eggeto lye fangoni lumu njagendako mu fangoni eyo bambi abadde nga mbeererawo yes njagendako mulabeko no ayi teyakinga twali twogera ku personal basis lwaki kino mukwano gwo okay that's good simusiikanangako like this naye gyemikwano egimu ku gyavaayo mayika baga katonda alina akasanvuke gyavaayo neŋŋani Alien gwani nze Kimenke nze wati erinnya nga lyamaanyi yangamba ayagala kukola eyaluna yagwa ayagala yiyo okay nja kugendayo wotunula mu music we. Is that a question also? Naye eva mbantu ntaka tugire eziva mbantu wotunula the music banga yomaze mu nekyoyimba nekyayimba kolabo ogirabawo kati ye mmanyi owanga amumanyi nowe mumanyi ngamba ekyekiri okuddugaza emmeeza si leero kakati ajja kusooka awulire mu nnyimba zange egi naye awulaye bwawule bwasobola okufusinga bw'anaaba asobola okufusinga mu nze then tujja kuyimba kwaye empulira kuddugaza like that. So I think it can be okay. Concert wali wa papa abantu balabira ddala nga beetaaga mu concert onotuwa concert kokomyewo concert njagala nnyo naye njagala bakwagala ate baludde okulabako ng'oliweka nsaba okutandika concert eyo mbeere wamu nammwe mwenga bannamawulire. Ekyokubiri bwe twatandika concert temunkuba because bwe ndaba emyaka gyammwe tekuli nti oba Mayinja neyimbako naye abamu mpulira mugamba Mayinja mu bininga tontuukirirangako tayogerangako nange tetwasomerako wamu era kyobala bwe ntuso nabye bano bonna ndaba baana bato nabanyiiza ddi ate bazadde bammwe ate bwe bali abanjagala bagatuwe concert kwasirowooza nti gwe concert yange ojagala otegedde ekyo kati muzadde naye muzadde wagambye njagala mulabeko ng'ayimba mwentegera n'abazadde bammwe kati kitegeeza mwina kakitegeeza mwina olutalo lwe mulwana nga si lwammwe omanyi kano kankayiseewo omuvubuka ye muntu ayingira mu lutalo n'alufiiramu ng'afiirira abantu ababiri abatasobola kwetta wadde okwekuba mukitegedde omuvubuka ye muntu ayingira mu lutalo ye n'alufiiramu naye ng'afiirira ababiri abatasobola kwekuba wadde okola ki okwetta wadde okulwana ye n'afa. So that is what I'm seeing when I see you people. Balinga Alien Skin. Thank you. Kanekubirengala. Bakimenke bange. Erinnya lye mwaliyagala kiwa kigundi Kimenke. Okay. Njagala tuyingizemu ne Ronnie the genius ono muyimbi that one naye omulabangamu mu kolabo buna buto myaka which is okay. Dawali mberenga tompa kutunula eno anti kati waba kamera okukwata enkoona wenda bikafana kiri bulungi. Yes. Ekyo kimu ngamba ebibuuzo bina. Big eye decision to your course. Yes. Big eye decision to your color.
kikyo gidamu ate nekisembayo ekyokusala ekyokusala bannayuganda bagamba babalyamu okusinziira ku nyimba zebanokyuka era nekisembayo kigambibwa nti omukyala yasooka okugenda ebweru obutakkaanya webuli bw'amaanyi yanoba okyamulina ebibuuzo byo bisatu ekyali ente kitegerekeza ekyali ente kibadde ki agamba nti chance yalayagala yasiga kristo yaliyo abantu ati omukulu kiriwo ekiti soka otandike nekya chance ku kya chance okuyeetaaga wali otegeeza ki yakubanga ng'ogyeko mukulu Kyagulanyi okuba politician naye ate muntu okay ate kino ekintu muntu bw'abanga sira okujjako nga naye ali ku bantu benjagala nga naye muwagizi then musabira wamu kiki chance eyo ng'omuntu naye eri chance gye mwali muŋŋamba ng'esoundinga political okay nolwekyo bwabanga muwagizi ng'omuntu ng'abantu bendi mu kusaba chance abawagizi then naye ali omu ku bensaba chance nga bwensaba bano bagimpe then naye agimpe nga bano benje basaba if is among them okay bwabanga naye ali omu ku abo abawagizi bensaba chance then naye akole ki bwabanga naye omu ku baki kubawagizi kuba nsaba buli muwagizi wange okumpa ki chance kane bwaba muwagizi wange naye akumpa kiki chance bwe twongeredde ekibuuzo kya bigayi yakwata ekkubo n'agenda n'asinkana Bobi Wine yakola nnyo okufuna omukisa ogwo teyagenda bugenzi tugenda kulaba mwami Mayinja nga naye abaako kyakolerera okuddayo okusinkana Bobi Wine no kakati saagala kugamba nti tukope nnyo Big Eye yagoberera kyakola ki kyayagala era kirungi bwe kiba kyasanyusa omutima gwe n'olwekyo mbadde sigamba baneeka tugobere Big Eye no gundi yamwe soundinga political ate nze ndi musical so sigenda kugobera kintu kya Big Eye no wakyayemu ebyobufuzi ogenda kugendayoko nga musician oba nze nziramu obubi bulungi Bobi Wine ni mukwano gwange ng'omuntu ate muyimbi bwe tuba tusinkanye ng'abayimbi ng'ab'emikwano ng'ab'eggomba siina buki siina muzibu naye okugamba munnange nzize wano ompeyo echansi obanga agamba nti maka galinamu chansi nkwadde chansi nkwadde you know I don't believe like that naye tugirewo ddala ekyenkofiira ozaba kyenkofiira teyakutuuka mbadde nsaba ombuuzi ebitandikira wano ebyabannayuganda ekyokuna ekyomukyala otegeezezza eggwanga nti gyobadde naye era n'otutegeeza nti yakusooka e Bulaaya naye wakyaliyo munnayuganda akunkuna nti we wali ogenda okusookayo okwe mwali mufunyemu obutakkaanya omanye omuntu w'olugambo apangawo ebibye ensonga lwaki mukyala wange yansookayo abaana baffe tebagenda lumu nayina abaana ng'omu akyatuula P7 nga nina omulinda amala okutuula akole ki agende then mbasinkana n'asooka agenda nensigaza nayina omuwala atuula senior 4 ng'omulala wa P7 so neninda bamala ebibuuzo then bano mbatwala oluvannyuma ensonga lwaki yasookayo then nembajoyininga oluvannyuma naye nga tekyali nti oba anobye era nakiwulirako nenga ti lwaki basala omugambo guno mukazi wattu bambi talina mutawaana okufa obufi abe buuza ekibuuzo kyo amanyi abapita abe okuva ku mukutu ebyokya mu Uganda ebyokya kakati Mayinja ekibuuzo kyange kisooka kijjawe
kyanaku nnyo nti mu bantu bomenya abakuyambye mulimu balien skili abatanaweza na mwaka mu ndongo owaye abantu bewayimba nawo bonna tekuli yakuddukirira mukadde ako abantu walinawo muyigozi abantu bokuze nabo. Okay, no, kati kankutereze bulungi. Alien skini simusamba nyambi. Okay? Listen to me. Eh? Musa mu bantu abafuna obulumi nga nva muki? Nangamba nawulidde bagamba wavudde mu ndongo n'owaŋŋanguka lwaki wakoze ekintu ekyo kifuna bulungi? Naye nga abantu wano wendi wa misa kisemakulu ofuna bulungi? Kati abo baali bamanye ekituufu era nga mwe babasekerera busekerezi ofuna bulungi? Kati so bangi nga twogera nabo Kavuma abadde Canada nangamba gwesewo okola kinga twogera bulungi Kavuma misa ki ani bonna nviridde ne UK ndeseyo show yajja kubayo samu. So abo tubadde tutambula nabo ne alien skin namutaddewo nti muteeka mu kifaananyi ky'abantu abalumwa besirabangako besinkanangako naye nga balina obuki obulumi bwabwe dedekulu ne musa mu kiti ky'abantu siyimbangako naye ali bulungi naye nga gamba kyokola kikyamu ofuna bulungi. Alien skin lwaki yanneewunyisa nti muvubuka alina audience nze siri muvubuka siri ku foomu naye nga gamba nedda tuve ku bya foomu naye wali muki mutuufu. So ekyo kyekyamundesiza sigamba nti abalala tebanyambye alien skin yes kikyaliwo kifo ki ambassador wa National Water Research Corporation. Musajja ono alina ekibuuzo ekyasigaddeyo kiruwa mukwano Uganda balowooza abalyamu olwo ku nnyimba ziwali oyimba. Ekibalooza nno balyamu olukwe lwakuba sinnafulumya nnyimba okuva lwetwa yes okuva lwetwakoma okuva ebyo byabeererawo sinnafulumya kiki nyimba kati batuufu okulooza nnabavaamu. Ekyokubiri sinnasayo concert kukakasa ziri akyazimba batakyaziyimba kati bakyali mu bbanga nekyo kyenyinza obbasaba mbatereyo concert ofuna bulungi then n'ennyimba empya nazo zikole ki zifune baziwulire bwe banajja ku concert bagende nti omulaba omusajja oyo namugambye eyimba bukenke namugaana namugambye eyimba Africa nalugaana tokyayagala so tuve mu concert nga namwe mupadde omukisa tuva mu mugamu tusinkane nabo bajje mu concert tusinkane nabo bajje tusinkane nabo bakakasi ekyomwami oyo n'ekya na kale bisatu ekigambibwa nti nno wakomyewo okuzina ezafulumye za campaign wakomyewo okulya kuzina ezafulumye za campaign kituufu campaign yaddi ezafulumye za 2026 era bebekulu okukonvisinga onomuyimba oluyimba lwa muzeeyi ngala mayi ne bannamawulire bayiiya katolabika ekiyiza kubanga ekyo sikyana Uganda 2026 ojewudde nono ekyo sikyabana Uganda buzebuze abana Uganda nange ndi munna Uganda video call tunaze bwero koke waliwo kirala naye ati ekyo kyolesa ekyobulimba ate wantu azze kwogera mazima campaign zikyali wala eriyo nono ekyo kyabulimba kakati tugenze omukulu Mr. gwe mwami eni neze yadde wano nemekola bwe nti bano bafa nosinze leka wenkola bwe nti bano bakwata matu otyo bwe yali akulawo ekitebe alina setimenti yakola n'agamba abeefula tebafuzi tebakwata bajega olwokuba yakyokera mu luzuuba then David Lukyalo yavuddeyo
n'agamba muyinga abayimbi ebyobufuzi tebibakwatako era omuyimbi alina sigala nga muyimbi ne munnabyabufuzi alina sigala nga munnabyabufuzi kuba omuyimbi omukwalo abafeesinga oba ngambe okwawukana oba ngambe ne bayimbi banno ensonga z'ebyobufuzi akalulu kanaateri bubaka ki bwoyinza okuwa abo abagenda okuyigira ebyobufuzi ate nga bayimbi obanga bagenda okwekuusa ku byobufuzi ne be balina okusuubira n'engeri gye bayinza okubirwanyisaamu omuyimbi olw'okuba nti muntu oba artist bw'obaamu ne talenti oba n'omutima gw'obukulembeze n'alikuwagidde oyingira ebyaki ebyobufuzi kubanga akugambye nti buli lwogamba nti nze Mayanja kitegeeza olina omuziro tosobola kugaa nti ebyemiziro sibimanyi ne bakubuza gwani nzaani nti nze byeddimu sibimanyi ng'ate gwe Shamimu okay okati oba olimba n'olwekyo buli lwogamba nti ndi munnayuganda ekyo kiba kyaki kya byabufuzi ekigambo kyennyini ky'olimu kya byabufuzi n'olwekyo sisobola kutuula wano ne mbalimba nti simanyi byabufuzi era sibyagala kubanga ndi munnayuganda ensi zisengekebwa ku besisi ya politics n'ogamba nti eno Rwanda eno Uganda eno Tanzania eno Kenya ziba kibayita nation what that is under political arrangement so buli ali under that ekituweesa amanya nti nze Ronald kukwawula nti oyo mukristaayo okay nze Swaibu nti oyo muki Muisiramu buli oganda ndi munnayuganda that is affiliate under the political environment of Uganda so you're a politician oyinza okuba mu kintu nga tokyagala bwagazi naye nga kyolimu okay yes muyinza okuba mulunda enkoko naye nga toyagala zirunda naye nga mwe muli baki balunzi ba nkoko so that is buli munnayuganda oli munnabyabufuzi oyinza okuba tonnakimanya bumanya abagenda okwekuusa ennyimba zaabwe nga bazimba ebyobufuzi because owaliyo era ekyakutuukako wakira waba nayuganda bakitubawa emessage engeri gye bayinza okusigala yesi nga balwanirira kye baagala okulwanya byobufuzi but nga tebayisiza abantu bubi because abantu bagamba bamutuuka eyo abamu mubaddumba mubaddumba n'akavidiyo kafuluma omu ku mikwano gyo gakuta omubiri bannayuganda abayimbi saagala kubakomako olw'okuba gundi ajja kuvuma politics abamu n'ogenda mu nsiko n'okwata ki emmundu kakyogamba bookuba emmundu tebakuddize gwe wazze ogenda kulwanira mu suuti bw'oba n'ensonga gy'oyagala okwogera oba bagenda kuvuma oba tebagenda kuvuma yimbirira ku nsonga gikole ki gyogere omusomesa abeeremu ng'asomesa abaana 3 nga nebyasomesa tebabyagala n'olwokuba ye yamanyi olina obbasomesa era bwomala obbasomesa ne bayiga bakusanga mukubakwebaza naye tica wali mukambwe okusomera naye webale wanjigiriza okuba so omuntu yenna alimu okwolesebwa kwa direction etwala banno mu maaso togireko olwokuba bagenda kuvuma no bayinza okuvuma kuba tebanakitegeera naye gye bwe bakitegeera bayiga okwagala so ekyo kireme batiisa kujoininga politics nti Mayinja ayimba ennyimba z'obufuzi ne bamuvuma so no politics it's from you if you feel it fall it abiri mukaaga yes tukumanyidde mu kuba nti kulisooka omwaka baddenga mu ssaale nga n'akalango gwakakola guno omulundi ne mukalango toliimu gyebafumiriza nsonga eyo nsubira olw'ebibaddewo ng'omuntu tafuna na bukakafu nti nja kujja okay bwe nagamba okujja nagamba nga 3 kyokka nga ate omuntu obulanga alina kubufulumya ndooza namugwa 10 kati amanyira ddala nedda sikakasa ayinza n'obutakola ki n'obutajja so ndowooza obutaba mu bulanga ekyo nange mba nkiraba ekyokubiri
show ya lusooka omwaka era sibadde okusobola kugiteekateeka bana giteekateeka nga naye nga nina okulaba abayimbi ab'enjawulo arrangement so guno omwaka mbadde nfokasinze nnyo ku family. Yes. Ebibuzo biweddeyo ndowooza. Ebibuzo biweddeyo? Tewali alina kibuuzo kyonna. Tuli bulungi? Twagala akasembayo eri abawagizi bo. Bannange akasembayo eri abawagizi bange ndowooza kibeere kya music. Obubaka obukulu tubusinkane mu show. Ku lwa mikwano gyange Shabimu aŋŋambye wano ndeera ekitotekayo ekivulu maybe abadde sarcastic abadde asaaga abantu ennyota nnyingi bwe kinaabanga bwekityo bwe kiri nja kuteekayo ekivulu tube nga tusinkana ate era Shabimu n'alitaddewo namwe bannamawulire buli muntu naŋŋamba Mayinja njagala oluyimba olimba luno njagala oluyimba olimba ne oda y'ennyimba naye eve mu bantu alwo tunaavawo nga buli omwana abye n'ategeera nti omusajja ali kino kyensaba tulekerawo buli omu okunsaayansa nga mwe bwe mbasinkanye buli omu namuneebuuliza nabo bajje mu konsati asabe luyimba tuyimbe then n'ekibuuzo kye ebibuuzo bisobola obutabaawo naye ampe kyayagala muyimbire. Yes. Tweyanzanye tweyanzike tukwanirize